Mbogwe kubebe dongo mumpere no muri yayo kwero kusinga ye nasubiganye naye endongo twaziyigira wano nyini wa mwaziyigira wano wali wa mangawe wa Mariyawo sengaffe ngawo bututulawo ne nani nama ni basudde otyo awo wa Mariyawo tusoke tulusetule dole olokutise ndiwo okulwabali tusetule so tusoke tubanyumize ono yatema omuti gwa taata we Settala nga yagera taata we taliiwo ng'agenze ekyankole gy'asomesa kati no yagenda okudanga ogukubye ku ttaka nga njagala kubajja ndongo n'ogukutulako ettundutundu n'olikweka nendikweka tusetule twaze kuyimba lindako kati ate basudde andi basudde ye yajjayo ya taata we ye yali alina taata we yali ayina enzungu nalaba nemereddwa nenzijjayo akalobo ka butto okola eki neteekako ekiti nefuuka endongo nga lwowayo ozijjawa ku sengenge y'enkoko olugambo tunaalusetule eddaka amalo bayimbiramu oye ebyenso kuba nennaku enkono omwoyo leero sekidde binsobedde abantu bangi nnyo balina essanyu balina eddembe naye lwaki ensembuga bonyebonye n'ensi n'ekirako eyanyaga ewamba n'obulamu bunyensi twalina jjajjaffe yatugamba nga tannagenda tisinzi bino terina kisa abazzukulu twadda mubule nga tuseka kati noonya kyeyayolera singa kyaliwo nandibadde sikyamukyuka nandula wali nandagirira kati mpita muzimu yambulako dda sikyamulumba eyandibadde oluwenda ebirowoozo ebingi bannange ebiyita omwoyo lumunatuuka nendowooza timbeera kinyonyi singa kati nange ebuuka nengwewalawala ebirala ekinnakwanzijira nnyo mu birooto ntera omulota budde nkukyaliwemala ng'ate bampita gyabeera Abazukulu be tuzisa otukiba
kufa kifuka kijja ab'ennyuyo ebazimibwa ekisinga obulungi ekijja tikisana kutunga obuwanga bw'enjuwe engano y'ekijja ekyo ebeera bozeba amateeka ekijja kikumibwa kisanira tolaba okubisuula ne bivaamu abamu okugweddalo n'ensingi kati okutula engano y'ebijja ebole yeetuzeeko obeera ennyini olw'ekijja kikukasuka abadde tamanya okugidooza enzaala mu buddu amanye bubondo nyina bw'okuyimba kwava mu lyojja sekandege kinanga yandibaddewo naye walumbe yamunzibako naserengeta paka bagombe ebyo bibuddeko omukama bwatojjakuwa mmanyi kikaba kino kitebukubaana ekana embuuza abamusoleyo mwebala emirimu naffe tubaayo nga gitooba anindeko abatannaba kutoola batuula nnyo ebyenga misita gitewolokoma nazudde ekiremi olumu abakyalo obufumbo nebazunga okukira ensaba wataala nga nefuuka bbiri abasajja ate gikyoyawokana kwirindako ebitandisemu n'amanya obufumbo bwalinyumye nnyo okuba omukyalo okuba n'omwami kyekitiibwa kyobawa ddala naye ekitiibwa nabakingeeka mukyala walema okufuna eddembe n'akamoba mu nsiba omusajja naakuyisanga obusibe bwondi buli lwovaawo n'akitegeera kuba musango obadde ludda waddamu ngoboza ndeko sirikaana akukobanga kubyensolo nkumu beeyombekera wavaako bati mbuga yakika ekyo yeebaga omusasi kirala yafumbirwako nanyiwa abasajja bwe tunasalawo genda kkalire mu kasigo mukomyefuga bbiri emize emikyamu abaami abaluteeka mu malyeeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atanowakomuwa emirembe mukomyefuga bbiri emize emikyamu abaami abaluteeka mu malyeeka obufumbo bugwana omanya okuteesa omukazi alituula n'atanowakomuwa kale kyannuma okufaako b'omukyalo okufuna omwami oba omusuubira okuwa emirembe kyokka n'akutunduza eyali omugefu ennyama n'ekuggwako otunula ng'ali ku ndiri tolibeera mubanne okubye ku lwalo kulengerayo n'abalukangali n'eggulu yakufuula kufulu teri kukyali kukawaka nga mwafiiriddwe kakubakadde bambino siiwuuka gwateyagala kuba ebizigo enviiri siringa omuli ettaka emizajjalo ginajja ku kitugu nakulalika nti kenkusangayo olero nyumya oluusi n'emisebbi ky'omusajja bw'atiyagirikirizaamu nga yaguzeeka ku nnyama nzowaketagezaako binkolera mungu yanyamba eddembe lyennina sikyatoma okubifuga bbiri emize emikyabo abaami abaliteeka mu malyeeka tomwana wa nnyaba nkabirira ku ngeri gy'aliyita mu nsejjudde obwetaavu nange nkirinda ku kyebuuka bw'aba nasobola okulwana n'edduniya eno omwana wa nnyaba nkabirira ku ngeri gy'ali
Biro, Namabe Panka Saita Koto, Aruba Night, Yana Varua, Yayoga, Yakaranina.
Yandase omukwano ne matira nswe mama n'ensima ono muwala musukulu wa Isabirye musoga yennyini namugira ddala buyala budondo ng'okuteri mushi yadde muddugavu nnyo kagongolo naye no bwe njagala asinga n'abaana beeru abeeyerusa naye bw'oyagala ono muwala musukulu wa busoga mulagira no yennyini kyenda wundi maama nayigaga gwe n'enda yenka nayigaga katika mirembe akalegamya amaadi mu ttaka omulimi bwe yayidde okulima yayagana amaadi mu ttaka sembere nayigaga tubapedo yoka nayigaga sembera 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 okwate yaliwa nayigaga 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 nana nayigaga nana nayigaga nana okwata mpewo nana obakinonye owajazo badde mwebale kutulinyiranga mbigere buli muka buli mwa kyamaanyi nnyo okubanga mwenna we muli wano buli lwe tuba ne muteera bibi yakola olwaleero mbadde awo e Masaka ne ŋŋamba naye bannamasaka lwaki olwa kati awo nkuwulidde bwe oba nkuwa eno eruwa eno yennyini gy'owulira leeta tulabe kwata naye twebaza buli muntu yenna se yes yes ye yes eno yesinga katugende n'eno tumwebaza buli muntu yenna azze olwaleero era twebaza nnyo omwami Yasini Kiragga abavudde e Butambala muluwa mwebale nnyo abantu b'e Butambala abavudde e Kampala muluwa mwebale nnyo basudde Fans Club mwebale nnyo omukwano ogwo mugwebale nnyo n'abalabi ba Amani basudde muluwa abagoberera ennyimba ze nammwe Mukama abawe nnyo omukisa kale twebaza n'abayimbi mwenna abasobodde okubaawo abayimbi abasobodde okubaawo mwebale nnyo ababaawo buli mwaka naye waliwo ate abamu abeekwasa buli mwaka baba balwadde ate nga ffe tuba balwadde ne tujja ne bagamba leero gundi naye si enkya leero kyabasudde enkya kyange si bwe kiri bantu baba balondoola waliwo aŋambye wali ti buli nnaku gundi ye abataliiwo kale naye ebyo bya Mukama Katonda twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda akayimba kano nakatuuma ekiraamo kyange naye naawe kisobola okuba ekiraamo kyo saawa yonna kale tutandika Ssekidde Kiruto ne kituukirira
muli bangi nze bazaala nze kitammwe kati nsaba mbatuze nga kyali mulamu muli babajulizi nga nzaaye ntabadde buganda bunyolo ne busoga buli segi nagenda nzaala kabingo ne lugaga lukwingirira ibanda yonna nazaala era abaana mpozi ne kasese fotnatulo ne kagatindi naye era omwana ow'ekibala ennyina yamugaba ebisimu gy'abakuja ebinyiivu mubende n'emiti yanabukuya ne kasanda yonna nazaala era abaana ebusoga nazaala munnayigaga embale nandudu naye era munyiivu ebusoga nazaala munnayigaga embale nandudu naye era munyiivu yangamba kunsala embalo katumba n'embiganga omwana namutwala ewaabwe baba omukambala abaana balinga bankokonyolo buli seginagenda nzaala bwayise kawempe maganyo ne kaboma kajansi tebabayita babiri kibuye ne bannatete kyengera sandikunga gabakansanga bweyogerera ekireka nebbanda seta mukono eryeshagu alinokola emmindi kumomo alina awalumbe alina sawa baana kuge bano alinokola emmindi kumomo alina awalumbe alina sawa bujje gange banange sawa y'omunana esawa y'awalumbe sawa y'omunana etiisa baana bange sawa y'omunana esawa y'awalumbe eshagwe obe bulemezi baana bange sinkyagenda baana bange mubere basomi nnyo baana bange mwetegerezanga nnyo balijja bakaba okubba ebyange mpolampola bano abange mwetegerezanga nnyo balijja bakaba okubba ebyange baana bange mwetegerezanga nnyo balijja bakaaba si buli akaaba nti nno mutuufu kubeera kwoza ku munyo okulaba be batwala abamu bakungubaga bageya kubeera kwoza ku munyo okulaba be batwala abamu bakungubaga bageya mwesibanga ebimyu mwenna ne munywera kuba ennaku eribeera etuuse bwe mufunangako emulya mukagabananga nafunyeyo omulungi gwe paana muwala wamposa yandaze omukwano ne matira nzwe maama n'ensima ono muwala muzukulu wa isabirye musoga yennyini namugira ddala buyala budondo ng'okuterimbulamushi yadde muddugavu nnyo kagongolo naye no gwe njagala asinga n'abaana beeru abeeyerusa naye bw'oyagala ono muwala muzukulu wa busoga mulangira no yennyini tyendawundi maama nayigaga gwe nenda enka nayigaga kati ka mirembe akalegamya amaadi mu ttaka omulimi bwe yayidde okulima yayagala amaadi mu ttaka sembere nayigaga kubapedo yoka nayigaga sembera 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 okwate yaliwa nayigaga 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 nana nayina nana nayina nana nayigaga nana okwata mpewo nana oba kinoonye owajjazo wadde ogira otambula olyadde kyamu bali okubateeka nabo ne bannumya kozekana nnyo omulungi gwe paana eno nange bwe nsuta mazima nasaba mukama nannyambeeka nange ne mufuna lubadde lutalo okumufuna ssebo oyo musukulu wa musoga abaali banumya lulinde mwewaaneeyo nange kakalumye leero omusoga nze gwennonze ate nga wampisa nnyo omuntu ono tamanyi kuyomba nayigaga tamanyi kulwana omuntu ono
yaffe mabega kubola nano mawanga kweta mu muganda wasa muganda kano munakola wasa munankole. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.
kumalwa ngabo namwaga saganya mwengente waje wansanga nakamya akamanyiro kasusu ate bangamba mbwalya n'embizi muganda w'engulube omanyi abalya embizi babbi bayaye babanga babbi batya omuntu embizi bagituma amanya gasukka ne mu 10 gasome omanyi kye bakola oli bw'aba agenda ku mudaala gw'embizi tagenda dairekiti bwati agenda amagamaga buuza sekidde n'atuuka ku mudaala nali n'agamba ntemerayo kiro n'amugamba oteekamu n'emboga olina ennyanya n'akatungulu muko olina ku matooke samu 40 bali alusani alulamba kati ne balyoka bagiwa amannya ag'ekyayi gasome muganda w'engulube ye ye bayita empunu mama akasolo k'eggwanga okamutambuza ddembe kambirizi 2 oli akayisa ennyama enjalu ulira oli mu munaaba gwosya kayipusaamu kigozi abalala bakayita saidi mmira umalo mbu nnyindo ndaalo mbu ente nyimpi katulakita mbu akegayaza ennaku zino sosegi abagirya mulya mbizi omusiraamu tolya sosegi oba olidde suuna beni kubanga abantu balaga bifo naye osanga twali badde tetukyajja wano olw'ensonga nti buli nteekateeka ebeera wano ebeeramu omukono gwani gwasinikiragga ekyo kikulu nnyo 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 ate nga yasinikiragga si mwana w'abasudde talina na bwamuyita naye muwagizi n'okumulabako teyamulabako na wano wetuli tamanyiwo naye muwagizi eyagamba nti nze nina okukola buli kimu kyonna nga gwe bw'ovudde waliwo abavudde ebusoga bendabyawo ne bambuuzaako n'oveeyo olw'omutima ogwo mbeera awo ne ŋŋamba nti mukama nange ndiba nvudde mu nsi waliba yampondera nkyagala nnyo ekivulu kya Paulo Kafeero nze omu kuba akitandika nga saagala mukulu gw'abasudde gwa Kafeero gukole ki guggwewo kubanga twayita mu bizibu bingi nnyo fe okuteekawo musiki ono gwe mulaba waliwo abaatusookawo naye ate abaatusookawo abavumbula ebintu si be bafuna olwaleero gano amakasi ge gaali badde ag'abasudde yali badde biliyoniya kuba teri nnyumba ya muntu etayimbangamuko oluyimba lwani lw'abasudde oba olwa Kafeero tekiriyo essaawa eno abavubuka baagala kadongo kamu niyo osanga basudde ne Kafeero ku bibiki zaabwe nga yakola ki yayimba tugamba nti naffe abaliwo kirikolebwa bwe kityo naye yasinikiraga nze nkwebazanga nze kankwebalize mu bantu byonkoledde bingi omwami oyo yanfunira eddwaliro ddamba ensambya wali si nsambya hospital naye naŋŋamba genda buli woowulira ng'olina awakuluma genda bakole kubafu abalwadde ba sukaali pulesa buli ssaawa tubeera kuki ku mpiso naŋŋamba genda awo webajja okujjanjabiranga naye be bajjanjaba famire ekyo mukikubire mu bugalo nze neebaza bwebaza olwaleero ebisumuluzo bino byolaba emmotoka yiiyaawo yampeereddwa omusajja bamutajja Miru Namulanda yagimpadde eggulu yiiyo n'asiima ab'amawulire oba bwe muli musajja musiimye naye Jamiru Namulanda yampadde emmotoka namba n'agamba nti nze kyenkuwadde ng'okyali mulamu neebaza naawe akutte mu nsawo yo nompa ssente zino ze nnina wano twekubireko mu bugalo bannaaye gano nze ngayita amabugo ne woliba tozze kyaggwe kunziika oba bulemeezi agange nga lidde nga nkyali kiri mulamu kuba buli lwe mundaba munzijanjaba mukama bampere nnyo omukisa kale waliwo akayimba ke natuuma anga mu nsi ng'osobola okulya kola ki oba kunywa kola ki weeyagale ng'okyasobola ate atulaba twabanga abasajja babiri Mamuli Katumba ne Paulo Kafeero ne tukuba ebisaawe ne bijjula
kati oli wandaba nga tandabangako gutali musango lwakuba sukaali yankuba stroke naye wendi mu linnya lyoyo era mbeera onenga nti ne basudde senga ali mu kagaali oba akafeero nga waali naye takyasobola kubaawo kati nze sevuma mbeera gye ndimu ke kayimba kano kale kulungu bange waliseni tumala ensonga zino nga tulina babiri notompemula nnyo iwalumbe kuluno nkunamisa nfuddemu akasiribongo zeyali akumidde kati ndagayanga lusenke abantu banjogerera ebikankana nga sesobola gyoma muli kafe nga gundi yagenda bange yanga mpulira olusi naye nga siibanyege siriimu ya musenya tulimba nti sukaali tutidde abaana kasajja golu ne bakuvuma toyombe tojja kulwanayo kulwala kano kenfunyemu bulungu banguba ngenda nkola kyensobola ngenda nyesobi nga tannakina owekyagenda naye kofunyemu obusa okusanyuka werira ekyoyagala oligidyangamu nga tannakina owekyogenda emmere yali agifeeka nga neyembwa bagindagabula kuluno nno yaganye olumbe lwali mpadde ndi magulu asatu n'ebijujulu kati nabivaako wabyenenya olumbe lwali mpadde ndi magulu asatu n'ebijujulu kati nabivaako kiraza mwoyo ng'eridda mu nkovu luntamu ng'eno werumbaka lulinga olutansindule kano kenfunyemu kulungubanguba ngenda kukola kyesobola nende nyesobi nga tannanzina owekyogenda kafunyemu kusa okusanyuka werire ekyoyagala oligidangamu nga tannanzina owekyogenda okulwana n'okuyomba nabyo bishamu nikwegomesa akawuka munnali awo ne lumugolola ebirowoozo bitta ku myanga amaze okulwala alogoota n'entaana n'abazima nga n'embalaba nga bagamba tumuleka abalala ati tumutwale obulumi bw'otutwalira obungi nga wadde otuma butumwa otukoze ebitasaanya otuwolemeza ki mu baana abandi ne bakufuula omugano gw'okumbika obubisi nga tebamanyi nawendi y'abasuuzi abika yabikanga nasibawo kitooke naye abantu twetereze abamu ku baafa babalijja embimu wabula kyennayizeemu timunsi olina okuyamba eri abandaga omukwano sennasiima tone sempijja siniya polomota ne bonna bonna na buli yansijanjaba katonda muwe ebirungi abawa sente eddagala byakulya n'amagezi kulw'okuwona n'abasaba essaala ne musuulako akabaana banja le mwakoze mu kino jakufubanga kwayanumwa ne bwesirifuna nnyo kinene era ndibalambula akalega siina magezi mu byakuwona wabula nyiri byonna ye mukama yamanyi kalenda ku luli yewalitumira malayika zinnone sekiddabe kyagoba ngumize mamuli katumma siibudde 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 mwaba siibudde siibudde siibudde
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tao Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.
kabina nti aliba mu vumbi ogenda okufa emunyete magano olitwala n'entimba yagize emunyete nule simbo iye tunule simbo abalungi omuli empeke nabo babayo ng'omujja bulijjo olitaziganyo mwasanga watindakono begonsi wasanjoga agati omugwa mu vumbi abasajja tudde walijja omusonda bwennakulaba bwekutera akaani biteera kanyumyamba nnaako gabuzeegatama mbadde ekiralugweko nababesemberebwa nemmwewunya anti n'enjuma yabaddewo nayegaze era nowaliwo bugendeka ati leero oyo twalisizeeku sagadooza zeyaŋŋambye nesigala oluggi nadda ku bbalaza ne beerenga mu makumereti kati omwana oyo awasa omugwako ogenda okulula oba otutte ekisolowooza kukyanga endabanga kubapeebula omusadde abaana bandibaddemu akapekya naye amagambo tubakuliza byebuzozongo nawonenya mukyalawo okuba ekibeera noteekuza waliwo atiyo gyemamejja sowadde kiba ekifaanana embwa naye teryakireeta mu maka kigisanga so singa kakireere mu manega oba bisinga nemba mugambwe kati nkikusaba wasobose enjozo noonya biseera zakimanyi ngikutegeeza buli katongola aba yeddira nte n'olituma olugabendo gw'omugwago omukazi omutuufu wasanje ofisa obudde wekkaanya amagambo mwaba ate olina ssebo okululanga n'amaaso gennyini gakulaga ekiro ekyomwaba yateraga kikiireekaana buli wa mukyala weerongolola wogimumonja sakumizaani emisozi neega wesaliirewo nti oba ononena mutumbi sagala musagire ebigambo obufumbo buno otyabowako kirina okugumwa n'amaga amalungi ebigavaamu eggwanga lyegino abagavaamu babeera bantu naye okuzaala muntu nagala aleeka olimbaani nti gwazadde alibeera muntu mutadde ku mabega atabaala kyalo naawe nyinyonyola omuntu oyo agula amanyiki omukwasa musubi ali mu balenzi ogennyini amamubaze mwezi mubamuntu nekandekerawo njala kuyomba tusinga n'enganda esatu ebyetekwasa munabaana birandaga kyalo byeyo okuteeka omugererakoolo I'm
basebe ne banyabo kama Katonda w'ekisa tukubana njo ko tuwadde obulamu bantu tuli wano lwayo naku lwa kitiibwa lamu bwaffe nga abantu byetukirizaamu ne bakali baffe bana batufaako so tuli wano olw'okujjukira mukadde waffe omukulu so nange noze Kasozi yeye nyange libantu so ndi wano lwa muganda wange Kasozi namwe baganda bange bamwagala Kasozi yafanga 19 jjuke nali mbere Masakero so tuli wano okumusabirako muri mako yonna ayi kuba Katonda w'ekisa kingi tukusaba omuzana oyo omudduwo Livingstone Kasozi jaya tebekere mirembe mukuume magayize ekitambire ekirungi byonna Mukama Katonda w'ekisa kingi fenna wamuntu amina amina Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya naawe omuyimbise kinoomu, jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records